mwabasoma ennyo mugamba nnyo abantu nti oyo ekimusumbuwa teyasoma yekimusumbuwa ate muweerere ku baana naye bwe mubanga mutugamba okuweerera ku baana bafuuke bafeeri yangammwe abaffe batuuse obutasoma osanga oli ng'ali ku kyalo nga talina kyalina naye nga mulungi nnyo mukwajowenga n'okuzala w'abalala kati olaba ekimusumbuwa kiryaki butasomaako naye singa yasoma teyandibadde mu mbeera eyo muweerere ku baana naye gwatugamba nti oli ekimusumbuwa butasoma oli mu kumwajiwengako kubanga bamufeza obukadde 2 nga gw'olina mpale 3 ze banaakuferako fine obutasoma bwamuleetedde okumufera obukadde 2 bwe yakola mu butasoma naye gwe okusoma kwo tekukusobozza wadde kufuna bukadde 2 bw'osobola okukuuma kati ntwala ani kaŋŋende n'oli akolawo wakirize babba okusinga okubeera owe yasoma nga tolina kyolaga ekikulu tekiri mu diguri gye wafuna ekikulu tekiri mu PhD gy'olina ekikulu kiri mu ki kyotulagako ekikalu kyofunye mu mpapula z'obuyigirize obuyigirize bwa mu bbanga obuyigirize bwa bigambo na mpapula naye ffe tutunulira bikulu byokoze mu buyigirize tosobola kunyumiza nti omusajja waawo dokita nti omusajja waawo wa masters naye ng'ate apangisa ku apartment era bwengamba nti egolaba wa PhD nga nkubuuza nti ezo apartment zize ntya ogenda okunonya apartment zapangisaako era oga nti oyo golaba wa PhD abo abasajja basoma okimanyi nti apartment egipangisa kakadde kamu n'ekitundu nti naye apartment y'akakadde kamu n'ekitundu gyapangisa nannyiniyo wa kyamukaaga obuyigirize tebwakuyamba temwegeziwaza sibagaana kusoma naye musevaliyo mu kusoma sibagaana kutikkirwa naye okutikkirwa okw'okudda mu kwajiwenga ku byalo n'okwogera enzungu ku byalo n'okugamba nti omuzungu azze muyite gundi yasoma gyatutaputire nga gwoli interpreter walabyewo interpreter omugagga I'm sorry to say this babeerako ku kyalo nga bo ani azze nti muswayiri munakkenya nti muyite gundi kati ebyo biki byagamba badde atugamba wano nga tubitegeera kankubuulire nze mulimu lw'entambula neŋŋende ne bamunaanika oluusi neŋŋende e Bugerere waliyo ennaanansi abanakenya be bazigula omusajja aba n'omusiri gwe ogw'ennaanansi nga gwayiikezi oba yiika 10 nga talina a talina ba talina kya mpuliriza bulungi talina a talina ba talina kya omunakenya najja ayagala ennaanansi ze kubanga abanakenya kati basinga ozigula omunakenya amanyi oluzungu omunakenya amanyi oluswayiri ono mulimi tamanyi luzungu omulimi tamanyi luswayiri natandika habari za leo wiko mzuri mimi natoka kwa Kenya mimi nataka kununua nanansi zako wewe nanansi wazita pate mu Kiswahili simanyi nanansi zako hii ya pesa ngapi sasa kakati ono gwabigamba tabikola ki tabitegeera era olumaliza nga baga nti muyite gundi yategeera oluswayiri nga bagenda bamujja mu stensi ni yabeera okulinda bana ataputira nga bamujja mu stensi nga nti nabadde agamba zegula nanansi omusiri guno ogumuguza mu obukadde 3 amugamba akola obukadde 4 yanasema milioni 8 patia mwambie milioni 3 na nusu ndoza bakyogera 3 na nusu ngaga nti agambye akuwa 3 mu 5 nti akola 3 mu 7 agambye 3 mu 7 mtyoke hakuna shida agambe twali uzibu sente bazikuwere wanoba nti bazimpe zange nga bamuwa obukadde 3 mu 7 okubanga tomanyi lulimi tekikujjeeko kikyo obukadde 3 mu 7 ngono interpreter bamuwe emitwalo 10 omanyi bwagamba muwerera abaana okimanyi nti mbaddewo eddakiika eje 10 yange lirino kwogera bwogezi bigambo lwokuba tamanyi luzungu 10 yange lirino mpayo ne yaggine saawo ofunye 10 neweerabidde nti yafunye obukadde 3 mu 7 okusoma ko kuli value yabo ya mitwalo 10 oba twatuuseeyo ddi eyo naye otegedde kituzaayo nti kyofunye omulimo gwofunye obuyigirize bwolina omulimo gwafuna ku kyeyo nje walinnya si kyekikulu era tewewanira ku bantu nti gwe ennyonyi wazifuula bugaali mu kufuula ennyonyi obugaali kikyofunyeemu kyekikulu
omuntu eyalemererwa bw'afuna ekintu aba tayagala kukyejjako, aba yeeraliikirira okukifiirwa okutuuka mu mbeera nti ne bw'abaawo ayagala okukimugulako, ne bw'abanga akubisamu emirundi ebiri ssente ze yakigula tasobola kukimuguza. Oba nammwe mukimanyi ekintu ekyo? Abantu abaavu mugamba nti omugaggaze ayagala ako akayumba omuguzewo obukatu kali ku fuuti 2 ku 3, kali wabigi akuwa obukadde 4, ogenda ogule wala nti ani gw'omanyira? Bagambyeko nti ntunda, ye nga mumanyira, mugenda mugule walala. N'asigala mu kayumba ke ak'ekinaku paka City Council ojja nega nti tuyagala buyumba obwo mu kibuga, nga neyali amugula takyamugula. Aba yeeraliikirira okukifiirwa okutuuka mu mbeera nti ne bw'abanga waliwo ayagala okukimugulako, ne bw'aba akubisaamu emirundi 2 ssente ze yakigula tasobola kukimuguza. Nze kambagulire jange ennyumba yange okubisaamu emirundi 3 nga ndaba mpita njikuguza ne ngenda nzimbe walala. Businessman yenna bw'aba aba real estate batandika kutunda nyumba zaabwe, mbaze ennyumba njimaliddeko obukadde 2.5, gwe ngamba mpa obukadde 3.5, lwaki sigiguza ne ngenda nzimbe endala? Singa nzuula nti mpita, omuntu yenna anaafuna olina kubeera ngoga nti naye wano mpitawo, kasita ozuula ng'oyitawo genda. Abeera n'okutya nti agenda kufiirwa ekintu kyekyo singa akitunda, tafuna nakadde kalowooza ku magoba ge yandifunye ng'akitunze. Mwami Amesigundu, zino ze zimu ku nsonga lwaki abaalemererwa babeera mu mbeera ey'obwavu ne babuyaaniraawo ebbanga lyonna. Omuntu eyalemererwa bw'aba n'akantu konna abeera akaagala n'omutima gwe gwonna, era bwe batyo ne bwe gutuuka ku mbeera ey'okulemererwa atuuka ekiseera n'awulira nga mumativu n'embeera gy'ayitamu. Omuntu ekikulu kino agamba nti omuntu ekikulu kino buli kadde aba agezaako nnyo okwesamba embeera eyinza okumutuusa ku buwanguzi mu bulamu bwe wadde okumubbulula mu bwavu, era baba n'enge efutwa n'obukyayi eri abawanguzi. Maama, sirabangayo mwavu atayina nge, sirabangayo mwavu atayina futwa, sirabangayo mwami atayina bukyayi, sirabangayo mwavu atayina butaagaliza. Buli lw'olirabanga omuntu atayagaliza, omuntu azimba akatima olw'okuba gundi afunye, kabonero ka bwavu mu mutima gwo, kabonero ka bwavu mu mutima gwo. Kankikuddiremu, omuntu ekikula kino buli kadde aba agezaako nnyo okwesamba embeera eyinza okumutuusa ku buwanguzi mu bulamu bwe wadde okumubuula mu bwavu, era babeera n'enge efutwa n'obukyayi eri abawanguzi. Buli lwalaba amuyiseeko tamubuuza nti wakikola otya okutuuka wooli awo, akyawa mukyawe n'akyawa n'ebyo byafunye. Abaalemererwa babeera n'obukyayi obutagambika ku bannaabwe abawanguzi nti basobola okukola kyonna kye basobola okubalengeza oba okubanafuya. Omuntu gwe waleka mu kyalo n'ojja mu Kampala bw'akulaba ng'ozzeeyo mu kyalo n'ositula ekizimbe, bw'oba mukazi nga nti nze namusanga malaaya yeetunda. Bw'oba ng'ositudde ekizimbe nga nti oyo azijja mu mayembe, bw'oba ng'ositudde ekizimbe baganda be bamuwampe, bw'oba ng'olina ky'okoze eri yamala kutundayo, bateekawo embeera yonna ey'okkunafuya n'okulaga nti olina kye waakoze, ng'obabuuza nti kale sirina kye naakoze, naye mmwe kiki kye mukoze? Mutunulire abantu abo. Tewali muntu mugagga adda ku munne n'alengeza, wabula abaavu ye muntu alengera yaguze emmotoka nagani ekyaguze kibaafu ne toofiri teyakyegobaako ennaku ezo, gw'omanyi baagula ne batunda, gwe wagula eriwa n'ogitunda. Aguze kibaafu,
gwatagula kibafu wagula ki omuntu ali kagaali toyina gats zige yalina pikipiki omuntu wa pikipiki toyina gats zige yaguze motoka naye obasanga nnyo olwoku tuyina we twali ku garage omuvubuka naleta kisupakabu nga kikadde n'omulala ng'ayinawo bokisa yawo bali baze ku service nga tuli awo tunyumya owa bokisa bwe yatambula n'agenda owa supakabu n'atandika nga kikadde n'atubulira nga bwe babivugavuga edda agapiki temuli oyo golabwe entandika eyange tansooka masaka ebyo bijijiji eno supakabu n'agikuba ne ku mutto eno gyolaba piki eno piki twalinansa naawe eno piki nanyumya nga bwe bavugavuga edda bibokisa bwe bitaliimu kantu bwe bitawangaala tebiriimu gundi kale fine bibokisa tebiwangaala era supakabu mpangazi yali safuta era safuta mpangazi naye owange ogamba sike kaseera ofuneyo kumpi empangazi kale fine ebimotoka kiyaguze kibi kinywa nnyo tekiwangaala abakigula bonna bakyegobako naye olowooza sike kaseera gwageyo abaguze emotoka ng'oli kagaali ofuneyo ku gaali empya waakiri wangi olowooza sike kaseera